Basuspendinze omukyala bayita Dorothy Chisaka. Yes. Dorothy Chisaka, you were worth to be suspended. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa amaka g'omukulembeze w'eggwanga kiraga nti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni agobye abadde ssenkulu w'ekitongole KCCA Dorothy Chisaka, omumyuka we Engineer David Luyimbazi n'abadde akulira ebyobulamu Dr. Daniel Okello olw'obulagajjavu bwayolesebwa ku nsonga za kiteezi kasasiro n'atuuka okutta abantu gye buvuddeko. President Museveni yesigamye kwa lipoota ya kalisoliso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya gye yamukwanga gye buvuddeko ku nsonga za kiteezi. Era President alagidde akakiiko akavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti n'emirimu kalanga ebifo bino nti bikulu bisobola okujjuzibwa mu bwangu mu bbanga etasuka myezi 3. Museveni neera alagidde minisita wa Kampala okufuna abaddukanya KCCA ab'ekiseera okugira nga bakola emirimu egibali gikolebwa Chisaka ne banne, era ne yeeyama okulaba nga obuweereza butuuka ku bantu abatali bakozi ba gavumenti kudibaga mirimu. Omukyalo yatunyizizza nnyo ng'abasoga. Nayogedde ensonga zino ne mbagamba ffe ng'abasoga we are very bitter with Dorothy Chisaka. You cannot go in office n'osobola okubeera nga weeko bindinga n'abantu bano abasobodde okubeera nga bakulima. Twakugamba dde abantu abo bajja mu office yo naddala bano abanyakola ba supporting government bajja bakumisleading ko bawadde contracts ne bakola byonna ebibasobola bakugyemu ssente bakozesezza mistakes zonna kati olaba President Museveni yakugobye. Ffe ng'abasoga tulina record y'emu teri musoga gwe bali batese mu office n'atasobola kubeera mu wangu. We as Basoga, we have lived with the people who have been very delivering people. We had Kadaga, who is still the champion deliverance. Twalina Omugenzi, Alhaji, Kirunda Kivejinja, very delivering. Twalina IGG, wa Feyavako, Bonabona, Bantu Babade, office, Basoga, running administrative measures, za Uganda, Ezili mu government in the Koba Deba delivering, and Yego Chisako, Twazota, Mutuambe, Jumsoka, Soko Kuberanga Okobwa. Okumala ebbanga kati enguudo ezisinga mu kibuga Kampala zizzeemu ebinnya nga nnyingi za bulumi okuziyitamu ekikosezza ebyentambula. Ezimu ku nguudo ezikoseddwa kuliko 8th Street mu industrial area, oluguudo lwa Salama, Sapolo Kagwa n'endala nnyingi. Ezimu ku nguudo zino ziregama amazzi enkuba ng'etonye ekizingamya ebyentambula. Akulira emirimu gy'ekibuga Kampala Dorothy Chisaka agamba nti ebinnya mu nguudo okusinga biva ku kuboga kw'amazzi. Ebinnya bino ebiri mu makubo ebitawaanya abantu tubikoleko. By the way, ebinnya bino ffe tumanyi gye biri. Maintenance teams zaffe mu division zonna zirina listi y'ebinnya. Kati ekitwawukanya mu kukola ebinnya ekitulemesa okukola binnya nga mpozi tetulina ssente zikola binnya ebyo. Naye abantu bonna bakyo wangu kujja ku advice. Ekisoka waito kozesa Basoga ngokozesa abantu balulimi lwala. Muloza basobola protecting. This is the problem with people. Most people when you're in the government proxy mutambuza business za government muloza bumune egenda nemweteka ku banyankole nemuteka ku bantu abanyarwanda bajja sobola kubeera nga protecting. Now Chisaka where are you? Buli omuntu avaayo akwogera ko bikyamu byerere twavaayo edda tukugamba geza kukutereza enguudo geza kutereza ko amatala g'ekibuga geza kukuteekamu obuyonjo obuvo ekivunde kino Kampala wagana okuwuliriza naye nga golooza abanyakola bageza kubapotinga bajja kuwako agency ekyoga SFC could not manage the issues of Kampala ne bwe yaweebwa contract y'enguudo yageza kukola enguudo ezisobola okumaliza nemaliza nekuyiwayo be bantu abagambye president ne bamugamba tutasobola kumaliza tusobola kubeera nga basobola okuteekamu obwesi bukola kati bakugobye bakututte ne record eri kuki Abasoga batutte ne bagamba kyovola bateri Musoga asobola kubaina ku demonstrating ako nayimirira ne yekalaka asamba ku office. Every Musoga is supporting for you having been sacked Dorothy Chisaka. Obuzibu ina bwebu. You are not listening appointments to keeping abalokola appointments obego bako wefu okubeera ngo manyinyo ngatingo oli professional sobola okubanga bitabo bisoma you are an engineer a well qualified madam that everyone would be proud of nekati abembera we naye kikulu kyabana na uliddeko bagenda kufulamba tada wawa we Canada. So tusobola okubanga ebintu tujja bituna mu mbeera bwetyo tugambe ati Dorothy Chisaka kibi nnyo kubeera nga bakugobye fa Abasoga tuli banyikaavu munnyo naye ng'erudda ate tusobola kubeera nga tukuwa defensive line yokusobola nga tubeera twetaasaako tubeera tuwogera ku bintu ebisobola okugamba mbu wayi munnaye bakola bubi okuba bakugobye naye obuzibu bonna Kampala yakolemye and good enough obadde mukyala bwabadde bawadde second time badde bagikuwa you are just ombadde wakatambuza emyaka ng'ebiri mu second contract yabadde bakuwadde but still the Kitezi issue was a very big blow. In a decisive response to the findings of the Inspector General of Government IGG report concerning the Kitezi landfill disaster, His Excellency the President of the Republic of Uganda has exercised his constitutional authority under Article 172(1)(a) of the 1995 Constitution to dismiss several key officials of the Kampala Capital City Authority KCCA in the public interest due to significant evidence of criminal negligence. The President has dismissed the following KCCA officials: Mrs. Dorothy Chisaka, Executive Director; Engineer David Luyimbazi, the Deputy Executive Director; Dr. Daniel Okello, the Director of Public Health. Bagenda ne bajja ensonga zonna ne bazoogerako ne bagamba ebintu byonna byokoze ekiteezi obadde okozesa bubi ssente nga you all inflate this cost si bantu bonna nga bateeseko okufuna kati bw'otunuulira abantu abakuleetedde bombs ne zisobola okubeera nga za strategies ojja kwesanga bebasinga okubeera nga be bantu abasinga close okubeera ku State House ate nga basinga okubeera nga bakoseza mistakes. This is what I will tell you that awo bw'obeera nga oli musajja muganda employee abaganda bw'obeera Musoga abeera mu Lusoga leetamu Abasoga basobola okubeera tugaana okubeera nga obeeramu n'abantu abasobola okulwanirira saawa zinanya kulwanirira. We made a lot of appointments ku Chisaka twakulwanira nnyo Madam Chisaka okubeera nga tugezaako protecting nga tukozesa profile nabagamba ebintu ebikyasinze kubeera nga buildings abantu abasinga obungi okubeera nga bakola kubeera nga media house eri part of you bintu byonna bitambula nga bakuwadde guidelines esobola okubeera nga baku lifting up PRI bakulaga ebintu byokola naye Chisaka wagana okubeera nga bino bitekamu enkola. Now where are you Chisaka? Okujja ne bakufula ambassador kijja kubeera nga it is the lowest mark yasobola okuwa a profession of your kind yasomere Bulaya twagajjuka Abasoga bonna abasinga obungi abadde mu government ya Museveni basobola okubeera nga babadde babitamu but a very big disappointment kirabika ne kyabazinga mwenye ajja kubeera nga akunyigidde
Kuwachi because you could not listen. Basoka wamekabe wali okozesa. Butunda abantu abasingo kubera abasingo bunje twagala gamba tribalism mu milimo naye abasingo bunje bufuna ngekintu ekyokuyanga national kekibwe tuyisende zaka abantu bo basoka okufuna ko kati fa bayomba abasingo bunje kubera nga twagezako ku buildinga confident okugezako ku buildinga profile yokusobola kubera nga tulaga abantu bebo wakola ne watugobaganya. Batinga mu bantu kwatala ku reception ku mchala munyanko simanyi munyarwanda asobola kubera nga omubuza yogambo mwala strategically soka talumanyi omubuza twagala omukulu ba postpone meetings yefulo kubera nga kisakali mu meeting all the time you can't see her. The problem was one of the things that you had to sobola kuliza abantu bawazinga loza bawa batolo protect where they can defend you now you've been sacked. Nenga basakinga ku medicine tooth Kitezi issue was a very big blow. Abantu basatu mu KCCA babagobye olwa problem ya Kitezi. Report yavude wa igingiraga nti waliwo obulagajjavu waliwo yebakira ku mulimu okulaba nti abantu abagenda. Secondly amatala ge Kampala tikabade tekaka agokubiri ekyokusatu engudo nfu ekyokunda ekivunde kibaddewo n'ennyumba enkadde bizimbe ebikadde Kisaka you could not manage to handle Kampala. Ogenda otambula uli Kampala n'olowooza tuli mu kyalo n'abantu ababeera mu butawuni buli out of Kampala buli bulungi balina ebizimbe bipya tosobola kukkiriza kuteekawo mbeera n'ogamba ebizimbe bino bimenyebwe si bya kusigala nje bimenyebwe bazimbe ebirala tosobola kukwatagana n'abantu abali mu sectors yo mu section yo okumenga sure juga Kampala is very beautiful kyokola mu kyalo oli musisi yakolanga ebintu by'effuji yateekawo ekibuli yali badde gwe guntu tasobola kumanyira golukwa yali badde afuna engedogoze ennaku zino twagala abantu balinnye mu kaguli. Lukwaga asabye ababadde bamutaddeko akazito nti y'omu ku bavunaanyizibwa ku nsonga z'ekitezi banune ku vvu kubanga kati alipoota ya kalisoliso wa gavumenti n'okugobwa kwa Kisaka ne banne kukijjeyo mu lwatu. Kati ebisigadde ebikwatagana n'okugula ettaka nabagamba waliwo emizannyo ekyo kyennyini gye mulaba egirimu n'abo bakansala bino byennyini bye tubadde tubagamba bino tubanja lipooti muleete lipooti mu interdictinge ku bantu ngeno bakansala balinnya mmeeza baagala kugondo malaka baagala kugoli malaka. Lukwago not have got a voice by now. Lukwago afunye voice kusawa zino lokuba gwa space neyo oli omukyala musisi yakola ebintu bino n'agamba yalokoza ga kibuli ye mukyala yiko bagamba ali sumeriti yakosanga ekibuli nasokulangana n'omusajja n'amuteeka wansi you would have done the same way okusobola okubeera nga ebintu bino bikwasaganya Uganda. But now where are you? It's a very big disappointment to Busoga as a kingdom, to Busoga believe, not because of Busoga as a kingdom, but Busoga as people who believe in Busoga and a woman coming from Busoga. Chovola bachitulumye nnyo kubeera nga gwe Busoga basosoko. Bwenonya kama tabasingo kujja bali kurekodiza abasoga bateri basoga batono nnyo bali bagobi. Banonyereze ko government ya Museveni yabawademire. Jukira buli Musoga asinze okubeera mu government ya Museveni asobola okubeera nga akola ebintu nga delivering nga is a very good performer. Era Kisaka tunyiziza nnyo. Kisaka you have been a very big disappointment. At times you sit down and tugamba omukazi gwe kola kiwaito owuliriza. Kwa ekyo sobola kwasaganya ensonga zino. Okujjako okubeera nga otula butuuzi wako okubeera nga weefuula okubeera boss you always think that KCCA was part of your family, was part of your home. Kyovola bateri muntu yenna asobola okuvaina. Era nasanyusa nnyo okulya abakazi bano abali beera enguudo okuvaina beekalakaasa. Okuva ku ntandikwa y'omwaka guno abakozi b'ekitongole ki KCCA abalongoosa enguudo z'ekibuga bazze beeyiwa ku nguudo enfunda eziwerako okulaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera gye bakoleramu kw'ossa n'okulwawo okubasasula ng'emisaala gyabwe. Mu mwezi gw'omukaaga bano baalumbana ekitebe kya KCCA ne bayiwa ne kasasiro ku wankaaki waakyo nga beemulugunya ku nsonga z'ezimu era ng'enfunda zino zonna olwo ne bazze balusimba munnankulu w'ekibuga Dorothy Kisaka kw'ossa n'omumyuka we. Saba Muzeeyi Museveni bw'aba ndaba ku TV ku buli wamu akirize Dorothy Kisaka mujje ku mulimu aguwa omulala asobola. Kati oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yakutte ku nkoona abantu bennyini be bazze beemulugunyaako abakozi bano bakedde ku kijjukizo ky'ameefuga mu Kampala era we tubasangidde nga bali mu kucacyancanga kimezezza okwenjala nga bagamba Mukama yazzeemu essaala zaabwe. Yesu nanyaffe Bikira Maria yebale tulwanira nabwe tubanja naye tuli basanyufu tukakasa tugenda funa essente zaffe mu bujjuvu. Abakazi abavuddeyo abeekalakaasa bano abalimu ebyalo bonna buli jubilate is why because there's nothing good you've done for Kampala. But let's hope that for the better will be coming on. It is so to allow it to Kisaka you've been a very big disappointment. Era muri mutima ogwaffe nga bana Uganda nadala fa kisinzo okunyika va abasoga bagenda tandika otujerega bagamba abasoga twadakana abasoga tetutegeera olwokuba twaweerezayo omusoga gw'omusoga asobola otuswaza seri musoga badde mu leadership olaba ne Kadaga bwe yali mu parliament ya Rwanda okubeera mu last time okubeera nga running the next other 15 years okubeera mu parliament after 10 years of serving in the parliament ya Rwanda n'alwana nasigala nga abantu bamwagala kubanga ebirungi byakoze by'amaanyi okitegeera. Kati gwe musoga ikasobola okubeera nga disappointed. Chief Jinja yafa ku merit mu COVID time bwe yafa nawo omulaje musoga omulwago bajogamba is the best performing delivering officer ever. Every staff of the government yasobola delivering n'abasoga abalala besasobola kwogera bangi nnyo bazaba delivering ne Kisaka gutuswazizza. A very big disappointment for Kisaka. Edo Kisaka tumanyi kabagenda tujerega bajogera bagamba basoga babawayo opportunity okubeera nga managing Kampala ne balema n'egana okubeera nga bakwasagajo. Ekigero bagamba toto tubagaliza. Some people begin saying that basoga badde bagaliza Buganda. How can you be in administration for the last 5 years na bakuwa contracted dakenda n'osobola okubeera nga oganyi ku delivering? Kampala esigala ngeri mu darkness. Enguudo zikulemye okulema siganye abanyakole bana basinga obunyi bali misleading kyovola bakutomeza ne bagamba SFC okusobola okusotinga out ebintu by'enguudo. Today how many roads were done by SFC? SFC yakola nguudo meka zakola bungi kiki kyekuwadde guba kutomeza kyovola bamu abakazi abasoga ne bagamba basinga obunyi wali badde ogezaako okusembeza abasoga abaasoma ababeera bonna wabeegobako. So Kisaka actually have disappointed us as basoga. Twogera nga abasoga abali concern era tugamba Kisaka bwe bana baba kutuyambye ne bakuwa opportunity okya kubeera ambassador okugenda Canada.
ninga anyana akukubira mukala kira bikane government jakusulira dala because ne mrokoza president Museveni batundula ne bagamba you are the worst serving executive gwe bali bateseeko mu chapter za abasoka era abasoka bonna to be proud of you and from the wala ngeza kukugamba abantu bageza ko kulumba kadaga wano nga bagenda mitu byobululu bya wagwa mu 2021 you saw abasoka demonstrate twava in tulumenga nitugamba there is no way you can fight kadaga in her area twalwayo nga abantu bazze batulumba bagamba kadaga agwe bagana kubera nga bamufulo kubera member parliament of that area of Kamuli but we came out people fought hard abasoka tulekera abantu baffe negwe rero this time olaba abasoka bonna buli omwasi seteri muntu asoka ku demonstrating on side kujja ka abantu abazza ku demonstrating baklinga zabajjo kutereza engudo bonna niba mane sente abakaza abanako ngo bawasili kakaga twaitu uzanga buli omukyala abakyala abako abayerengula abanyiriza ebibuga bolo bateka ku mutwalo ng'ebiti omutwalo gumu n'ekitundu ebitwalo 3 okubera nga at least every day ba performing ku mitwalo 3 at the end of the month ne ulira abakazi babaine ba complaining abanga sinka kaka who can support such kind of thing despite the fact ne bakubuza budget obadde kitambuza otya bibi wawulire ekiteezi kyo wakola ekiteezi bitwakita byo bado bibooking abantu wa report bano batugamba kitwakita olunaku lumu kibadde kimu kyokka kyokka kitwala million 2 ku million 3 so this is no way anyone can support you as Chisaka. Alex Chisaka what the very big eye wrong eye zero omu ku bantu abali bakusupporting abaligezezako kujja okulwana embeera ne tugezako proving that you are doing something good tuganye 77 gundi yo wali okoze yali ntuufu 7 hills wali tukoze nga nungi ngesobola okubeera nga eyamba avuka wabajjako abali bakuba obutayimbwa ngo batambulizaako bawadde ekibiina bagugola emyala wano nga bataza okufuna emirimu but at the end of the day n'abakyala bwaleeta okusobola okubeera nga bakirininga evudu bamayiza tebasasude so Chisaka as a person we don't have any kind of words for you.